kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwaniriza gwe nalaba xpotv nkulamusizaako okusinziira ebitundu ebyenjawulo gy'osinzidde olaba vidiyo eno eri abamu bwakakya bwakaziba abamu bwakawungeera. So nkwebaza nnyo omulimu gw'okola gwa ttendo gwe yasubscribinga atannaba ngenda kusaba oteeka subscription ate if possible teekako notification bell bwetotaddeyo program yonna obutasuwa bakunotifyinga waggulu message beepopinga. Ngenda kusaba enamba y'essimu gye ngenda okusoma obeeko ogiwandiika mu ssimu yo oba mu kitabo. Ensonga za bulamu banaye ensonga za bulamu obulamu kyekikulu. Enamba y'essimu eri 0706 teekawo 06 4923 babayita aba God Hills Abo Medicine. Bano bakabaka bakenkuka mu kuvumula. Omanyi okujjanjaba n'okuvumula byanjawulo. Eri omuntu ajjanjaba n'akujjanjaba naye nga towona, naye omuntu avumula yawonya. Bakuguka mu ndwadde ezitali za ngeri zimu. Osumbuyiddwa endwadde ogezezzaako buli wamu, omize empeke, bakubye empiso, omize obudomola naye nga tewali njawulo. Ngenda kwesigisa aba God Hills Abo Medicine. Olina endwadde nga prostate enlargement, olina emmeme, olina hernia, olina asthma, olina ulcer, olina sinuses, olumizibwa omugongo ne mu nnyingo, olina kye tuyita low sperm count, olina brain tumor, diabetes, fibroids, olina allergies, syphilis ne PID n'endwadde endala nnyingi nnyo nga zibadde zikumazeeko emirembe. Mukwano gwange kwekwata ba God Hills Abo Medicine ate ng'eddagala lyabwe basobola kutuusaako mu bitundu ebyenjawulo gy'owangaalira mu nkola eya delivery. Tukomyewo ne Musumba David Businje all away from Gulu, that is northern Uganda. Tukomyewo tukwongereyo oli lugala gadi naye akalandira kali eri. So tukomyewo n'enteekateeka agenda maaso okukubuusa ku bulimba obwaba nabbi b'obulimba n'abasumba. Olunaku olwaleero ekibuzo kiri nti lwaki obulimba bubawoomeramu ababulaba, lwaki butambula nnyo ne busukka amazima ng'ate amazima yeba cream. Sebo nsanyusa okukulaba amunange mukulu soda tugiteke mu silent. Wano nyambe simu tujja gikosa mu kunoonya ebyawandiikibwa. Tugiteke mu silent baleme tukuba. Abakutula era abakutuliza tubalamusizaako olunnya eddene nnyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukomyewo nate okuwaya mu nsonga ezikwatagana n'obulimba obufumbekedde mu kanisa. Bw'olaba ebigenda mu maaso mu kanisa abasinga mulabye ku vidiyo ezo ezisoose ezo bikulaga nti ebitundu 9 ku byekyapa ky'ekkanisa biri mu linnya lya Sitaani. Sana ine ebitundu 9 ku kyapa kya Sitaani. Olaba buli mundeetera ebintu ebyo ne ngenda mu maaso biraba. Mundeetera okulowooza nti bakatonda munafu kozi buli kimu Sitaani, buli musomba kantu kubula son record, buli kirungi kyempulira mu nsi ekyo kya Sitaani. Sitaani yakiwamba. Nenda olaba obulimba obwo abantu babukirizaamu babwenyumirizaamu era abantu abo bwe bayita abasajja bakatonda nzibiye jempita emiyaayu emisege spiritual leftovers birekeddwa spiritual leftovers bwe bayita abasajja bakatonda olwokuba nti boogera bulimba nze mbalabanga spiritual leftovers bwe bulimba babukirizaamu kubanga bubanyumira bubawoomera naye katonda alinga eyabavaako njala somo luno Basalonike ekyokubiri kuba buli musumbaze kinnumya omutwe. Yes, nati ogambe katonda yalinga atalaba alinga oba abamuwamba bamusiza njaga somo olunyiri luno lukulage buli ekijja kya Sitaani ekigenda buli ekijja ekyo kya Sitaani buli kirungi kya Sitaani katonda ye kiki kyakola kyenyine kizakyo kikino Basalonike ekyokubiri 2:10
2:10 pa 12 yes n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo abaabula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke Katonda kyava abasindikira okukyama okukola bakkirize ebyobulimba 12 bonna balyoke basalirwe omusango abatakkiriza mazima naye abaasanyukira obutali butuukirivu. yes kati Katonda talaba Katonda abiraba naye Katonda aliwo atuuka n'atuta Katonda yatuvaako ate nga tuli baana be si bonna nti baana be bw'otokkiriza mulimba toyinza kufa mwana wa Katonda tetwatondebwa ye obanga tokkiriza obanga okkiriza mu bulimba tokkiriza mu mazima toyinza kufa mwana wa Katonda anti bano be yatonda bennyini be yatusindikira mu nsi bennyini be batutabula oluusi ebiseera esinga naffe balimba tuba innocent kati nga bw'ojja wano n'omatiza not on my willing nenfundikira nga subscribe nze lwaki okkiriza nkigamba buli kimu nga togenza kucekinga kigambo kyakono kigamba lwaki obusobye eri kuggwe soda sagala ogwebuzebuze ensobe eri kuggwe gwatasoma kigambo kya Katonda ne bali kale balimba naye kati gw'okikozyewo ki Katonda nzingamba leka yatuvaako yatweso naye kyemugambe kino Katonda obanga okkiriza mulimba Katonda akusindikira omuzimu akusindikira spirit yenu jaise spirit of deception of delusion kwegamba kwekulaba ekintu singa bwe kiri okitegera gwe ekintu agamba bulimba naye golabanga amazima Katonda oba oliawo abantu bano abakkiriza mu bulimba yabasindikira omuzimu kubanga yabata yabasindikira spirit eno eya delusion nti obulimba babulabanga amazima they are deluded. They are delusional. That's what I think the best way to put it. Okitegera banga gambye they perish because they refuse to love the truth and so be saved. Therefore, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie. Katonda kusindikira spirit yeyo kukakasisa obulimba nti mazima n'obugenderako Katonda balaba ngo obirimu ngo birimu ebyobulimba akwongeramu balaba ngo obyagala akwongeramu in fact Katonda afesi mwangu akwongeramu ati abate wagenda tutabulira mbadde manyi omwana wabaabula omugamba soda don't go neka tunatukesera nabivaako gabula nakutala banga muzadde tokowa nali kigambo kya Katonda kiwe kigambi nze sijja mboza Katonda lwaki okowa ekitegeera ekyo si kyange ye wati byategeka yatuka nakujjako engalo nakujjako engalo nakwa sensi yes kati njaga sube no lunyiri olulala wono 2 John 1:10-12 Yokaana ekyokubiri emu olw'ekumi paka 12 omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga mu nnyumba so temumulamusanga 11 kubanga amulamusa assa ekimu naye mu bikolwa bye ebibi 12 newankubadde nga nina ebigambo bingi okubawandiikira saagala kubiwandiika ku lupapula ne bwino naye nsuubira okujja gye muli n'okwogera n'akamwa okwogera akamwa n'akamwa essanyu lyammwe liryoke lituukirire nga nange wenze tuwayemu olaba omuntu nga kati babuli wegamba nti mulwanawo mwagale bwafuna buzibu muyambe mu Luka 6:2-6 egamba omulabe otwamuwalana okitegera naye bwatuuka ku muntu omulimba nga oyabuulira ebitali bya Kristo agamba n'okumusembeza mu nnyumba tomusembeza n'okumulamusa tomulamusa bw'okikola naawe bogabanya mu bulimba bwe mujja kusasulira obulimba obwo kubanga omusembeza olaba Katonda Bible wetuuka ku bulimba olulimi lukyuka bitabuka ekawamu okitegera omuntu ayinza kugambula video abatuuliza mu ntandikwa omusajja ng'agamba ono omusajja Selman yefta Apostle Selman Apostle taba mutume mutume muyagambye anti yeye yitambu kubanga nze Katonda tayinza kutuma omuntu nakugamba yagambye video mugirabye mbu the next prayer point should be God help me all these wrongdoings I've been doing, help me to turn them into an advantage. Ebibi mbadde nkola nyamba bifuuke okuganyulwa embuboto olina okusaba Katonda ebibi mbadde ntambulamu ebbanga eddene nyamba bifuuke omukisa
mboto boy no kusaba fo kyo kusaba ndi katonda nyamba ekibi nkiveemu katonda alemererwa bifuula afuula obwenzi omukisa ate eyo sala yakikukya ddalu nawe obugubwa ddalu naye natalemwa katonda omusabe nti katonda asaasira obubbi bwembadde nziba amagezi gembadde nteekamu ngateeke mu kuzimba ekkanisa gafuuke omukisa gafuuke omukisa obubbi bufuuke omukisa obwenzi bufuuke omukisa sona leka nawe no amagezi gembadde nteekamu to seduce omuntu okunjagala ngateekemu okukwana omuntu okujja ewa Yesu. Simple as that. Ekibi kifuuka omukisa. Osabe katonda ekibi kifuuka omukisa. Water turned into wine. What osabe katonda ekibi kyo kikujjamu. Nti mukama asaasira obwenzi bufuuka omukisa. Mu ngeri ki? Oba obubbi bufuuka omukisa. Ndikolereza obwedda apozo. Awana oli wa Serumani. Munyose. Kati oyo Serumani ejo misege gikolera katonda. Oyo apozo Serumani. No mulala yagambye mbu katondo mayita manya mbu yo manje mnaje ya mula video soka mbu katonda takolagana bavu bo Yesu akolagana bavu wa mwavu Yesu asoya kujja kukyalira mbune nezakayo yalimu yaza amanya ne katonda Yesu yamukyalira kubanga yali ayina sente mbo ina kuba na sente katonda nalo kakolamu omulimu demaze mu mwavu tabereka naye Ekyogamma ne katonda atumulira obwavu. Omwavu tabe. Mukyawandikibwawo. Okumanze kangambira wacha abitunulira. Tubeera mu kanisa ne bakusaba ensigo, ekimu eky'ekumi, ekibereberye, okwebaza, okusiga. Ebyo byonna byonna omwavu tusobola biwaayo mu church. Kuba ne Bible gatojjanga mu nyumba ya Mukama ngalonsa. Kati awo okolera ensobi. Katonda teyajja kufula abantu bagagga. Abantu baaliwo abagagga. Obugaga bwaliwo before Jesus Christ came into the picture. Ostegera ne katonda yajja kugatta onkolagana wakati w'omuntu ne katonda yali yebuze. Jesus never visited any poor person in the house. Read your Bible. That means he hate poverty. Check. He visited Lazarus. They were not poor. They were giving him food. He visited a sinner called Zacchaeus, who was rich. Tell me one poor man Jesus entered his house. Omwavu tasiima buli kaseera yeekubagiza tasanyuka aduula akolima omwavu bugambo baani amwagala kyogamba kuziganya nayo omunajeja yagala naye kuba sinnazifuna naye abaavu tulinamu entondo simanyi abezivaawa gwatero tondowala abe kasawo mulaba nga yetondwazo ebyo abantu babyogera egyo emisege ejo emiyayu mwe gyemuyita basajja bakatonda boogera ebyo okujja abantu ku mulamwa Bayibuli egamba nti obutuukirivu bwe tuyitamu mwenayima ngokola ki okunywezebwa righteousness without which nobody will see God. Kati abantu bagamba batujje ku butuukirivu babulire enjiri ya sente twebira obutuukirivu obutwali Katonda. Yesu Kristo agenda okuba nga tuli empty tetulina mu butuukirivu konna diverting wasanga tuli mu kuvulubana n'ebintu byansi eno yekigendera kyabwe kutuwabya omutima gwagamba Omusumba yagambye ki mbu Yesu takolagana abaavu kanzinonye mu ngeri yonna embi n'ennungi. Esegera kyekigendera kyekyo kyemuyita basajja bakatonda gyemuyita men of God emisege emiyayu ne mu Uganda mwe baliwe bati mwe bangi mbaayo babiri ojja nnyo z'amaanya besigenda kwogera manya bwe butiitiizi si butiitiizi naye bw'obanga oye kalikambayo okutestinga omusumba omusege oba muyayu oba leftover spiritual leftover nga yalekwawo bw'abanga omusumba abulira sente zokka obanga za saake essira obanga akolabire y'amagero ebyekifuusa ebyenduulu ebyokasuka abantu n'ebifaanana bwe bityo okuguba musege tofaayo oba ayambadde suuti ya beyetya oba ayagala luzungu lukwalukala lutya lumalayo oba avuga mmotoka yenkana ky'obunene kasita abanga akola ebyenkugambye okuguba muyaayu okuba musege. Musumba baide waliwo omusumba eyagambye simanyi oba statement eyo njagala ogintereka ekitangalo bantuufu yagambye bw'oba omanyi ng'oludde mu kkanisa eno naye nga tokyukangako mu mbeera zo tufuna ssente tokyuka gw'olyawo enanti kati yembye ya sente enjiri yesigamya ku sente bo enjiri
bagifuula fo engeri y'obutuukirivu tunajja na Yesu Kristo jajja nayo okutwala eri Katonda okutuziza eri Katonda okutwala mu ggulu bagifuula engeri ya sente kubanga statement infu eyo nfu naawe musumba watyanga manya abantu eri okkiriza nti eri abantu abakonera mu kanisa nkono mu ngeri ki nokona you don't go kukona, either physically spiritually financially gwoli awo wakona kati musumba be yagobye get out yagambye basente wakawulidde kirege ati go ngambe okyogedde nga era kikuze nga ngambe yagambye tokyukako gwoli awo bwotyo get out bobye kyongamba kyekyo Katonda akibera mutima takotala bino zino ndulu zensi sani yatunulira endulu bane tulabye n'abasumba mbona ina sente Isaiah yambadde bulungi aso yatula mu masapana juko yanamwanu yawayo pesa Katonda yagamba yakimanya Yesu nagamba yo yawadde okusinga ne bali wonna abalala pesa kubanga alaba mutima alogwe nawuli ali kutegera nagamba sente zikyalimu olimba size zino zokka zolina zikyalimu anti kyekyo anti mweyagalidde mu Uganda yara sife emisege fe mukama atuwedde okumubuweereza bwe tuba tufunye ne tusiga tuweereza ne tuba tufunye teekawo mbeera kutiisatiisa abantu oba kubajja mu sente nga tukozesa tokozesa seducing language totekawo buduce we are not conmen so omusumba akasomulanga akulembeza nnyo sente tabulira nnyo Katonda tabula nnyo butuukirivu tabulira butuukirivu ako ye enjiri eba ku sente oguba musege guba muyayu nga ngambye ebagundisa dukambiro leftover spiritual leftovers aba Malaaya basitani kyokubye nnyo abebo Malaaya betule wa sitani na bwa sente ne basomesa obulimba bwe ne bakyamya abantu bagende mu geena kireza sitani ina bujja kuba babera ku bituti boogera ku Yesu anti boogera ku Yesu entuntu leta sente Katonda akuwa omukisa omubbi omuntu omugezi tayiza gamba sitani direct kubanga ojja mutegeera yerimbika mu njiri yerimbika mu Katonda ekitegeera kati ngamba abo mwita men of God be muyita amanya abafuka amafuta ga sitani ba Malaaya betundye wa sitani nabo wa sente nabo kosa naye bagani ba Malaaya mpulira ekitegeera so kati njaga tulabe ezo twogede njaga tulabe ko mwe bwogera ekyo kimu tukirabye oli agambye mbu Katonda takolagana na mwavu obwo bulimba ekitegeera ekyaita Yesu Kristo si kutuwa sente wabula kuzza nkolagana yaffe wakati w'omuntu ne Katonda n'okutuyigiriza obutuukirivu tusobola okusaanira eri Katonda tugende mu ggulu ekyaita Yesu Kristo siku okufuna bintu byansi n'ekiba kizze abanga akikole Katonda akikwanga nnyongeza era Bible egamba nti musoke munoonya obutuukirivu wakabaka wa muggulu n'obutuukirivu ebirala byonna ejja kuba nnyongeza ate nga byonna byaffe yabiri agamba byonna ensi n'okujjula kwayo byonna bibye byonna bibye naye ng'ekikulu kiki butuukirivu olokosanira eri Katonda okitegera kubanga yagala tuwa obugagga obusinga obw'omu ggulu okitegera kyova naye toyinza bufuna nga tutakutukuza kati agamba sooka onoonye obutuukirivu ebisigadde n'obwakabaka bwa Katonda ebisigadde their secondary issues benzi sente the secondary issues primary issue is righteousness okitegera kati n'oyo tumulabe yagamba abantu mbu yagamba Sedman yagamba nti oyina ku mbobo osaba oyina kusaba Katonda mbu your next prayer point should be God help me all the wrong doings I've been doing to turn them into omukisa. That is foolishness, that is madness bulalu Katonda ngogenda gamba nti sala mukama wange nsasira obwenzi mbadde nkolera obuwe mbadde nkozesa obutekemu omukisa osaba Katonda ki osaba Katonda ki oyo semanyi oyo Katonda taliyo osaba bwotyo obutumbavu kati njagala tubalage ebimu ku bintu abantu bano boogera naye nga kiringa ekituufu kubanga babisiiza akazigo nga bw'otafumintiriza oyinza olowooza omuntu agamba otya mbu osabe esaala efaanana bw'etyo obanga omugoberera nnyo nga tewetoli muntu mwekennennye nnyo oba olunyanyembe lutuufu ng'omukkiririzaamu nnyo nga tofumintiriza teweekenneenya oyinza okuza kyagula kituufu kiri kyefaananiriza ng'ekituufu naye nga si twongere ekindi ekirala
waguno omusege omulala baguyita Branham baguyita William Branham gwafa muyayi gono gwayita muyayi baguyita William Branham gwafa naye gwaleka kugambye mbu hell is not eternal nti amagombe si kyalubeerera oba yafuna okwolesebwa okwo nga kituufu tayinza afuna kwolesebwa kwa ne Bible katulabe okubikulirwa 14:14 mu kyegamba ate bangi bamukirizamu William Branham okubikulirwa 14:14 tulabe kyegamba oba kituufu ase kituufu n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abo abali mu Geyeena abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo bagambye emirembe n'emirembe if we're talking about eternal torment not the torment that is time bound Likekomo. Okitegera Bible egambye nti the smoke of their torment rises forever and ever. Luberera. Mu Geyeena. Naye katono wajala gamba mbuno nti Geyeena si ya luberera. Likekomo. Mujabona abunamu katini. Katono wacha gamba wasi Geyeena wasi ya luberera. Kali solo ogenda maaso n'enkola bina benjagala n'enjenda n'eziba n'engagawala nga nyina benyaze ate Geyeena si ya luberera. Njabera mu akaseera kati malenveeyo ngende muggulu ngende mu kwesi kati obulimba naye nga abantu baagala obiwulira kubanga bibakolera terayagala mugamba nti wonofa nga tewenenyezeza munokuninga mukwonoona newotwenenya jagenda mugene olubeerera terayagala kiwulira ekyo okitegera kati guno omusege guno gubayita Branham William yali musumba naye yali musumba nga wamanyi nnyo munsi yonna Branham yamanyi kiwanyi nnyo okitegera kati yayogera bino naye abamba babikirizaamu obwo bulimba kubanga tebukolagana byawandiikibwa okitegera the servants of the devil the likes of William Branham omuweereza wa sitaani ngoyo winga William Branham cannot successfully defend lies because there is no way one can challenge the word of God. Tebasobola kumalako kuwolereza bulimba. Kubanga omulala byawandiikibwa tote wana naye towerega naye ngojja byawandiikibwa. Todawo ne werega naye nedda bwana mulimba ndoko no kanya abamukirizamu genda mshawandiikibwa. Tebaja sa ku defendinga bulimba. Twafuuka tukiririza mu bo. Wakolom niyagamba prayer is not in the equation of success or mamita Bishop Tunda Bismarck where you Malawi yo. Mbo prayer is not in the success equation. Mu buwanguzi teri. Eri mu revelation equation. Ngawe nabagamba olimbo omwana okumanya nti ekyokola twetagisa kusaba. Ayagala wesige amagezi go. Naleka agamba nti wesiga Bible gamba twesiga nga muntu wesiga nga kutegeera ku gwe nyini. Wesiga Katonda. Katayagala kujje ku kwesiga Katonda wesiga amagezi go mukozesa amagezi go. Mbolo kubozudde. Ensonga ekyokola kimanya kitu obanga kikwetagisa kusaba wali Katonda manya kyakola. Omanya ekyokola kiba kikwetagisa kwesiga Katonda gena maaso wesiga amagezi go. Ate Katonda bakuvaako kubanga wesize kutegeerako. Omutadde. Ogwo nagwo musego Bismarck. Esi kituufu. Kubanga ku Philip nyakusomako Philippians 4:6 lawo kyegamba Abafilipi weyiko Abafilipi meka Philippians 4 Philippians 4:6 yes. Temweraliikiriranga kigambo kyonna naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. Naye mu kigambo kyonna omuli ne success ne revelation ni wosaba Mukama akulage ekyokukola. At that point of revelation you know what to do. You want to go to reveal to you what to do. You pray. Then in the process of executing okola ekyo Katonda kyakulaze naye ino okusaba Katonda akuwa obukuumi akuwe amagezi engeri gyo kikolamu osobola okuba successful muli mbeera yonna so si walinga tunamanya kyakukola kati kino kyobulimba guno omusege guno tandabe ekyokukola amanya ekintu ekirala
the key to your next level is in somebody's hand. Ono manya yagera bwati. Bamuta Bishop Duncan Williams wa Ghana. Ya munene we Ghana. Nakati jali. Ejo najo name segeji sermani ja apostle sermani yalinga ndowooza oba omufumu waabwe. Yes, Duncan yoyo. Kabejja. Sermani yagenda namukwasa kinda ekiso. Wine ekiso kibakwata mu kiso kya Daudi. Those society kind of rituals. Balina n'ekiso. Oyo abigaba ono Duncan yono William Duncan. Nako musege guli yawo. Teri bafe bagenda yo okay. Esimanye baba bagenda neza bagenda yo. Omanyi bano bakifula business awali okulya tebana batatuuka nanza nabo bagenda nayo. Bagamba balwanirako n'engoye za Billy Oboa, sima Billy Oboa. Billy Oboa obagundi ono. Ani ono banabye ko manya. Billy Oboa. Era bunya twayiche tibatasawa kuchotasawa kola. Ina Bible ye somewhere there. Okay, katono yagamba mbu mbwali wotukanga wetaaga muntu kuyamba so si Katonda. Yayogera bwati. The key to your next level is in somebody's hands. The key to your next level is not in heaven, is not with angels, is with somebody. Mama, ekisumuluzo. Ekyo level okudala lirida. Kiri mu mikono gy'omuntu. So si muguru. Tekiri muguru, tekiri mu mikono gya malayika wabula mu muntu. Kati wakudiverting okuva kwesi Katonda ogende kwesi g'omuntu. Nkyasa odono atlo kuba amneka sente. Era Katonda noza mbiveko biringe biremeka nasiga soda ajja kuyakola ki? Kunyamba. Ajja kunyamba. Njagala mbaye kyokulabirako mu 1 Kings 17:4-6. Onayi musumba. And then those are the celebrated so-called men of God. In double quotation. They were single okuwulirwa. Frogs. Following nene. Baina olugo. Yes. Endiga. Kubanga stani abo wasente ne bagule emotoka ne bazinwa amakanisa amanene. Bamanyo okudisa abantu yabajjako sente bazinwa amakanisa amanene naye banga balayikanga abantu abenjawula babanyi Katonda bakolamu omulimu nenga stani yakolamu omulimu. Kati bakuwa butwanga buno obanga toli musomi wa Bible. Okiriza nda atowa musajja omunene mu Ghana ayogedde ekintu bwe kiti. Sajja Katonda. None mu kumanya Bible egamba ki? Osegera. Wano 1 Kings 17:4-6 egunju raven basekabaka ekyokubiri ekitoka 17 mukaaga ku musanvu. Awo n'agenda n'akolanga ekigambo kya Mukama bukyali yali eriyo kubanga yagenda n'abeera awali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani olw'omukaaga. Awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya n'emmere n'ennyama akawungeezi n'anywanga mu kagga olwa mukaaga. Olw'omusanvu tusome. Yes, olw'omukaaga lumala. Olaba omusajja ono Eriya waliwo enjala mu nsi ya Isirayiri mu bbanga eryo nga toyina woyinza kujja kyakula tulya. Enjala yamala emyaka gyali meka 3 yani ndoze 3 nga teri ayinza kuyamba nga teri muntu yenna kabe kabaka ng'emmere yakala nga n'amazzi gabula. Kati ogamba mbu waliwo wootuukanga wetaagisa Katonda kati mbanye nga wetaagisa muntu so si Katonda mu mbeera eyo muntu kyayinza okuyamba ne wabeera kabaka naye aba yeetaaga buyambi. Kati ekyogamba nti waliwo weetaagisa omuntu so si Katonda ekyo kifu. Twala wano twemusiwaze nga goya amawanga nga Turkey wa mwaka gwa 2022 yagoya amayumba aganagwedda kalina zinagwedda negayola. Kati mubeera yo muntu kyayinza okuyamba n'omugaga yennyini ali mukaba yatandikirewo gukwata omwe. Kati gwe ono yo guno omusege guno Bishop Duncan Williams gwegana ngokugamba mwaliwo watukanga embeera eriwo kamuntu yaso okuyamba malayika nga tasobola ng'eggulu terisobola. Kali kyekyo obwe bulimba naye obanga ogukkirizamu ogwo omusego jabbikiriza era obitwala kubanga abantu babatamiira yega samanya tali yayogedde tagamba what was said yalowooza who said. Tafa ku kyogeddwa wabula ani akyogedde.
kasita bango yo yakyogera naye kiba kifu ekyo kituufu ye mu bwongo we bate bamu tuninga ye mu Uganda we bate bamu njagala bamu programminga ne mu Uganda mwe bali bakirivu olina gamba sodo oyo musumba oyo yandiyogedde bulungi naye senga abadde gundi nandikiriza olwo ne yagamba obona bisi yayogera amanya asatu aga senga abadde bwa Bishop Serwadda Pastor Tom ne Pastor Kayanja nandikiriza naye oyo ngamba ne bana abantu baba so si kagenda mu Bible kwebera nti obachi bayogedde kituufu Bible egamba nekyogeddwa takifudde nako but who has spoken that is foolishness that is utter foolishness mbusenga bano ne bano beboogedde yes bwebo obusirusiru obwesikiragana yes Bible egamba kwesiga muntu oba kwesiga kigambo kya Katonda kigambo kya Katonda okitegera kyokanga akolaga ayinza okubanga ne Bible awazunga nayo buli wabeera ye kasitaba oli ayogedde ki ebya Bible tomubulira man of God okitegera man of God tamanya ali ku musego ogumulira munda guli obulamu bwe spiritually netamanyi gumulyamu obusomyo nga gumubulira obulimba buli wabulira obulimba omuntu obanga amukubye empiso y'obutwa okitegera polira waliwo ngulo musego mulaba gwagwita nagwo bagwita Pastor Chris gwagamba mbu stop seeking God nekera nonya Katonda lwazi Katonda oluso omunonya nnyo naye nakola ki nabula Katonda yanonya nnyo Katonda naye malamu Katonda namugamba nakugambako nnonye aliwo ne yaŋŋamba omunonyi omugambe ki nga buli kimu kyonna kiteeka mu nsi kyeweetaaga okukozesa stop seeking God mulekera kati n'ekirala mbu Christians are not meant to obey the 10 commandments because they were abolished by Jesus Christ. Abakristaayo temulina kugondera mateeka 10 kubaga asanyizibwa. Etteeka 10 erimu ku mateeka 10 lyebajjawo Yesu Kristo yennyini yajjawo. Lyali lyokusaba ku Saturday. Kubanga yagamba I am the Lord of the Sabbath. Anti bamugamba mbu abegeezwa abagenzi mu musiri ne bajja ebyokulya tukusa ku lw'omukaaga n'abagamba I am Lord of the Sabbath n'agamba n'okola obulungi ku lw'omukaaga bayita Sabbath nakyo kirungi ekyo kyokka Yesu Kristo kiyajjawo kyokka naye amateeka bagasigadde toyendanga towayirizanga tobbanga gonna they are moral mpisa they are moral laws. Baba ceremonial laws. Those are ceremonial laws. Banga zibagambe okusaba ku Saturday. Those are ceremonial laws, but the moral law still stands. Otegera. Lekati guno musege wata Pastor Chris go gwagamba bamateeka kumya abakristaayo bagaveeko abalokole bagaveeko kuba Katonda Yesu Kristo yagadibya. So biwano Matayo 5:17. Matayo wiko wapi? Matayo 5 olw'17. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kudibya wabula okutuukiriza. Okujjako agwe nnyini yagamba kadozi moral law those ceremonial laws nga bino abagonda Abaisirairi baita nakulo okuyitako ago bakolanga emigaati ne bacelebratinga ne bazina olunaku lw'okuyitako luli Yesu yatuma malayika atangire okuttibwa kw'abaana b'Abayisirayiri. Kati olunaku olwo balujjukira Abayisirayiri nati bakyalujjukira kati ega amateeka those ceremonial laws yezo Katonda ziyajjawo but the moral law still stands. Ezivaawo Katonda yagambye mu mateeka 10 gonna omuli moral law ne ceremonial law bera binamu tubijjewo ye bwagamba segera kati obulimba musege muyayu segera leftover Malaaya Malaaya wa sitani polira yes bibyo simaba ne mu Uganda mwe bali ba Malaaya banji kwatobogera waliwo yayogera nti waliwo omusumbano ge mugamba mafuwa oluzungu olina gamba wa yo English version yo
ya Pentagon nenaseka abaana bakola bumeme ali yakola bwatyo abaana bali bogera kwa Apostle Grace Lubega there is nothing special with him, it's just the English version of Bujingo nibana muti abasajja ba Katonda yagamba ati yagamba yakola kameme nagamba there is nothing special with Apostle Grace Lubega he is just an English version of Bujingo ate bana naseka katampe it is well articulated abana it is precise tokomanga kwa it's precise bagala kintu kyennyini omwana gamba it is just an English version kubanga ne Lubega byasomesa era gasiya kabanga ati umoli oli naye asomesa mu Luganda kati omwana wayogera bwati nze simunenya omwana naseka Musumba olidde oba abana bajja wa ati oyo abamu babiko omwoyo wa Katonda asobola okumanya nti kati buno bulimba kino kituufu just an English version bakitegeera anyway nze bwe sijja bigenda mu nnyo wanga yakyogera naye kyakikiriza kamemu ako kaali kaweseza nze naze kwogera ku birala bakolanga kamemu nali nfudde enseko yes okay waliwo omuntu omu nasome wenalinga nsabira nga sinabafuka Musumba ngagamba we are supposed to copy the lifestyle of our pastors. Not Jesus' lifestyle, but the one of our pastors. Omwana yampereza nakalala nagamba that one breaks silence on that 18.5 billion loan zindu balianga zaje. That one breaks onion on ndaba Lubega. Fanero breaks silence. Silence on the mbaline banja ya bill. Neze sibe naziye munyego. Yofiye toyintwala munyeyo. Byo mai nabya ngari jalowoza mze ndi kubyange bino. Sagalo diverting enyu soda. Bunyumira. Bunyumira. Okay. Kache ngamba cheche muganda wange. Okutwaga tulabe ku nsonga why has false gospel taken over the whole world? Wachi engeri y'obulimba ewambye ensi yonna. Ensonga esooka people want to hear false gospel because it sounds sweet. Abantu baganya okulira enjiri y'obulimba kubanga ewoomerera mu matu gaabwe. Nyagasomeko wano Timoseewo ekyokubiri nya 3 ku nnya. Timoseewo ekyokubiri nnya olwokusatu pa ku nnya. Kubanga ebiro birijja gwe batalikkiriza kuwulira kuyigirizibwa kwa bulamu naye amatu nga gabasiiwa bali kuŋŋaanya abayigirizwa ng'okwegomba kwabwe bwe kuli olwokuna baliziba amatu okulekanga amazima balikyama okugoberera nga enfumo obufumo. Kakati abantu bo bagala kubula ebyo bayita enjiri nze byempita ebibozi by'okumalwa zempita emboozi z'amalwa. Omulagamba mugendo sabe Katonda mugambe Katonda obubbi bwe ntambulira mbonna okwonoona obubbi obwenzi obufuula omukisa okukubuulira ebibozi by'amulwa ezo emboozi z'amalwa. Kati omwonoonyi ebyo ababyagala tagala bivaamu eraga puliiki okitegeera. Kati abantu baagala ebyo ebikwatagana n'ebyo baagala. Kubanga obutuukirivu si bwangu bakutambuliramu bulumya mubiri tebaga awulira bye beetaaga bye baagala. Nice. Kati eyo ensonga lwaki obuyimba kola ki busaasaanye ensonga eyokubiri people lack knowledge of the word of God. Abantu balina okubulwa okumanya ekigambo kya Katonda. Senga omuntu obadde ng'omanya ekigambo kya Katonda ng'osooka comparinga bye bwogera n'ekigambo kya Katonda badde okusookulamu enjawulo. Ngoina Bible Musumba bwagamba kino nejayo Bible ne ku simu kuberako Bible tekikoda satamba nagagadde wa nini we Bible bwe kimu kama yambaza ne simu olusi mbi olusi nungi nate ku kigambo kya Katonda esimu ebambi kwoyo agikozesa kozigwaji wa direction twalako mupono kati wobanga toyina butuufu wa kigambo kya Katonda bajja kutomeza emisege gijja kutomeza. Kubanga ye kugamba byayagala asimanyi byayagala owulire byakugamba kubanga tosoma na Bible wajagamba bituufu amala gamba eta sente oweyo kubanga wakyamusedda kugamba ensigo otegera. Kati okutamanya ekigambo kya Katonda kyekireese enjiri eno y'obulimba okola ki okutambula okitegeera polida atana subscribing kindly nkusaba subscribe. Waliwo kibayita gigo mwakibayita gigo
garbage in garbage out. Yes, ingiza oba kuyingiza obulimba era ojja kufuuka ojja kuba the spiritual life eyobulimba kubanga wakuyingiza bulimba, even your spiritual life ojja kuba bulimba ejja kuba garbage. Olya kasasiro kireze ofuuka kasasiro nawe ofuuka kasasiro era okuba kufuluma kasasiro. Era senga omuntu oboso kama soko kuteka bagita microscope nakulaga how your spiritual life is. Ngoli obulimba obuva mu jina emizina gy'abasajja yabaita abasajja bakatonda. Katonda akera ku makyala ayita akuuma yakalaga spiritual life n'akateeka tugeze prayer power church oba kanani alaba kasasiro alaba emyoyo kasasiro because they eat garbage so they have to be garbage. Enzi yawe y'omwoyo mujjide kafunkunali. So that's what I want to tell you. So when you take in this kind of mbozamu la bozi bayita engeri toyinza kuba na mwoyo ayetengeredde. Omwoyo gwo guba munafu mulimu kasasiro. Kitegeera. The other issue is financial factor. Ebyenfuna Lwaki gundi engeri obulimba erimu ebyenfuna. By the way, kituufu kyogedde ebyenfuna. Olaba lino ebbanja liyinza okuba nga ligwa. Abantu abasinga they transport them on and off, they feed them, ne babaayo ne upkeep. Ebbanja eryogerako lyogambye lyafaniro billion dollar mega ebadde 18.5 billion Uganda. Anti so abantu abayo kasente akakaba skill. Ebyo msanga bigenda so ndoza kigwa mu financial factor. Okay, some pastors do not want to lose some members of their congregation. Abasumba abamu tebagala fiirwa abagoberezi mu bibiina byabwe. Their customers. Bakasitoma bakwata bulungi omugamba kyayagala okuwulira. Customer abeera bawagizi bakala nanti bali bakasitoma their spiritual customers in double quotation. Otegera ate sikubalya. Okay. By preaching, some pastors do not want to lose their members of their congregation by preaching the truth. Bagamba amazima bamanyiye kasoma tebabyagala bajafuluma kati wano sente zibababala kyokola enjiri etambula tasa kupulira amazima batugambe ebyo bitwagala. Yes. Most pastors do not want to preach the bitter or quinine gospel because they fear to lose their customers. Tebagala kwogera amazima agakaawa bati okufiirwa abagoberezi. Pastors do not want to preach about issues like the poor dressing code. Enyambala embi tebagala gibugirizaako. Yes, that dressing code does not revere God. That God does not give reverence to God. Katonda akebera mutima akebera mutima tebetagala byogerako atenga engeri twambalamu enekye kyabana kyokijogerako mu 1 Timothy 2:9 tusomeyo sinzo kusomayo Timotheo Timotheo aliruda Timotheo ekisooka 1 Timothy 2:9 bwe batyo n'abakazi bayonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye z'omuwendo omungi. kati ekyawandiika kigamba nti omuntu olina okwambala bulungi. Bayibuli Zungu egamba I also want the women to dress modestly with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyle or gold or pearls or expensive clothes. Egana abantu okwambala indecently. It should be more dressing code that reflects modesty. That reflects decency. So si mini skirt. So si kwambala no blouse nga busala musala nkwawa omuntu ebe liringiza. Ostegera. Nachizibwa oli goze tena. Nanti modesty that one does not fall under modesty. Dressing code. Abulaza mba mulino bas. Toyeta mu mawulire gato na mudikula wa. Toyeta mu bitubya dikwa bitubiri serious. So nolwekyo abantu bagala kwogera nsonga nga zino mu kanisa gaabwe kubanga abantu bagala biwulira. Bo bala sente bonna ogereye abakazi bagenda fuluma ofule sente zaabwe.
Kitegeera kati wano ensonga ya sente eso utambuza ki owokoze ki as long as you are giving out something like money walaba eno first Jeremiah 4:30 egana ebintu byokwewunda makeup ebigana ne bane makanisa naye kati makeup osimani makeup yasokera mu Malaaya ogambe Jeremiah 4:30 mama kwewunda yes ne bachala basumba babyesiga besiga makeup nafuka nabanga omuzimu ostage nafa kubalali nabanga ekintu ekirala nibeddako wano nateekako wa ostegera muganda wange nawe bw'olinyagibwa olikola otya newankubadde ng'oyambala olugoye olutwakaavu newankubadde nga weeyonja n'ebintu ebya zaabu newankubadde ng'ogaziya amaaso go nga weesiigako eddagala weefuulira bwereere omulungi baganzi bo bakunyooma banoonya obulamu bwo banaye mu byokwewunda musumba nanti kati ebutano tubagala byogerako n'abakyala abasumba basanga beekubye gundi makeup ng'akyuse ng'olaba ddala omusambwa nga aliwanjawulo ng'alinga omusambwa naye nga ye omukyala musumba oba musumba tebagala byogerako omusumba omusajja gwe nalaba yava obweru namulaba awo ku worship house nga yeyerusa musajja nga yeyerusa ekitasoboka ningamba kati abamunze nsubira nabali babisiyaga ekyo si kinene ate waliwo ekyalo kinene mukanisa tewateri kyalo kinene kuli ebisiyaga kinene nnyo mu kanisa teri bali abisiyaga ye bali abasumba bali ebisiyaga kati bw'okigaana musumba naye nga gye bali omusumba abulira ekigambo kya Katonda nga muli wabisiyaga nga gula buutu yes ndowooza oluddeko ono omusajja ani ono wa Porter House ani ono nga bamwakyuzinga okuba nga ali ebisiyaga bamuyita ani ono T.D. ani? Joshua? No, nedda. T.D. Jakes. Ono wa US. Nenga kabera biri bwerusi wano waffe mu Uganda. Ne wano biyinza okwanga webiri. Wange era waliwo balumiriza okulya ebisumbo ebyesiga wano mu Uganda. Besigenda kwogera manyi. Nga balya. Baba bulumiriza. Balumiriza okulya ebisiga. Bafumbo. Kanisa tekyali kanisa gye tumanyi. Kanisa sitani yagitagula. Mu kanisa teri kitasoboka. Obubbi obuli bwebisiyaga mukanisa yonna munsi yonna batta tekitasoboka mu kanisa ekitegera kati wanagambye nti okwesaako mu makeup si kirungi naye kati bwetebagala byogerako ekitegera kasi mwana mu Luganda mu Luzungu bono okiwulira ekyo n'okyogera mu kyakyo boye almost 30 and you desolate one what will you do although you dress in crimson and adorn yourself with ornament of God, although you enlarge your eyes with paint. In vain do you you enlarge your eyes with paint in vain. Do you make yourself fair? Your lovers despise you, they want your life. Hallelujah. Agambye nti newo banga wessaako amaaso gasaako paint. Ezo gundi ebisige. Basiiga. Yes. It is against the will of God. Katonda kwagalanga bwode. Naye tibasa byogerako bino. Madema Katonda atuwa amagezi agayiye. Asitani ezo makeup yatandika mu Egypt. Myaka ndooza around 6,000 before Christ. 6,000 years before Christ is a very long time. 6,000 years before Christ is more than 8,000 years before now. Ago is like 8,000 years ago. Together. Ngana yesana najja myaka kakaaga yatandikira mu Egypt. Oshegera ababisiri bekubanga babesanko makeup okusanyisa bakatonda baabwe ne bazina ne bayimba ne basako makeup okusanyisa bakatonda baabwe mbiseera ebyo makeup yatandikira. Oshegera kati makeup yatandikanga ekintu ekisanyusa sitaani kati tekiza n'okusanyusa Katonda tekiza kusanyusa Katonda tegera ekyo bula Bible ekola ki ekivumira ne bano yine emisege these spiritual leftovers mwita ba man of God yine byayo tekisobola kwogera bintu ng'ebyo mu makanisa mu makanisa kubanga zijja goba abantu kitegera
olwabyogererako bepaba kubanga bagala sente. The other factor is the psychological factor. Mulimu nga age. Psychological factor. Abantu balowooza nti pastor abanga mukulu myaka byagala biba bituufu. Ekitali kituufu. Oyo musajja munajja yagambye Yesu tatagala baavu. Musajja mukulu. Naye ulaga si yamuvaamu. Ainaisha wane kwa supportinga cha oyogasiya kwa yogera tekiriwo nega degola musajja mukulu mbuize elder inza elder tasa kwogera buchamu ostegera kati this is a psychological factor is this is a psychological issue nti omuntu mukulu tasa kulimba so no kulimba bwatudde towuliza musumba ndi kubanga mukulu myaka togana musumba ndi kubanga muto myaka gena Bible Bible tiche gamba ostegera under the same issue of psychological psychological manipulation, we have the charismatic issue. The charismatic issue. Charismatic ngamba no, shigamu charismatic chikwataga na buwereza. Shigamu charismatic, omanyi shigamu charismatic kitegeza. Shigamu charismatic kanchi. Twitwakitogera ko kanchi kubye wano. Kati nonyi wantu kitabe. Ekigambo charisma kitegeza ki charismatic kitegeza ki charismatic charismatic typically refers to personal traits. A charismatic person has a strong charm, magnetism and ability to inspire devotion or enthusiasm in others. Yo muntu asobola okukyamula abantu n'abasika. Omuntu ali charismatic abeera kibayita aula ongedde bikalu. Yes, aula kiko omuntu okuba nti osikiriza abantu oyina magnet ye abantu kije bakulamu ngoli muntu kobalanga omuntu obwekitalo. Kati n'emiyayo gina false man of God aula. Oko eyo magnet kibala abantu kijja wamanyi nnyo bunandi batyanga ngaze. Mfu oyo gwe mutya si musajja Katonda, musajja wa Sitaani. So, under psychological issue, we have the charismatic issue. Omuntu alabanga omuntu ayambadde bulungi, ayogera bulungi, asobola okusikiriza abantu goza byayogera si teba bulimba. Kubanga mbu agide mmotoka nnene, mpenkoni, ayambadde suit ennungi, asobola okumatiza abantu bakola ebyamagero. Era ebyamagero bakola. Omu bigete nenga baagala wanokulaga akukula ndowooza musajja alina amaanyi nenga abantu balese mbwa abaenda abalema ayamaliza kwogera nabo yabadde 15 12 segera nenga walaga walindu mu alina amaanyi abantu bagenda sasula emitwalo 10 buli kiwebwayo. So charismatic movement is essential based bajikolanga esinziza ku ndowooza balaga bakifuwano kyolaba gulogaita amaanyi g'omwoyo mutukuvu nenga babikola bukozi bestegera kali yensonga ivemba njagala okutanya abatubulizira abatulaba ndoza otunda mu kusinkana tujja kugera ku nsonga endala naye topic yen twagiyita the Armageddon. Armageddon ndio talo dekabuso oli wakati w'obulimba n'amazima ngola botalo lwali mugulu wakati wa Lucifer ne Katonda. Nga amazima galumbagana neki n'obulimba. Lucifer nga ali side enchamu Katonda ne Malaika Gabriel bali ku side enchi entuufu ne bakubagana kati kwe lutalo luli mu kanisa oli mu nsi yonna luli wakati lutalo okutuufu luli wakati w'Abasumba luli wakati w'amazima n'obulimba. Bapastor abafuna mu bulimba tebagala mazima bagalwanyisa abali mu bukituufu bwe bagambako wabera otalo amanyi kubanga bali abali ku bulimba obulimba bwe bafuna bana abayogera amazima babanga abayingira emilyo okulya kati otalo lubaki lwamanyi nnyo obanga oyagala kulaga omuntu okumanya omuntu nti alina obusungu wakanye ekintu ekikyamu kyakola ebyo nayinza okuleka oyinza okumubba omutwalo n'akuleka yekwata mu bwa yekwata wali kyakkiriza mu kituufu ewe kimwetera sente oshiwakanye awajja kugera yenjala asimba nakakungu olutalo tuliko wow. Yes. Tukwaniriza gwe wenna nga leero gwe lwogirabye scrolling videos zonna zonna okuva gye twazitandikira gye ziri comment section gikozesa okubuuza n'okwagala okumanya waali
uyo yagambye kati musomba wa muno mu Kampala abeeramu nnyo agenda kujjanga akusomesa byolina okumanya mukwano gwa akatambi kano kaweko ne munno naye asobola okubuuka oba oli awo ng'abadde yawambibwa xpotv kwe tubadde mutukubireko enamba yaffe y'essimu erizo 07094266 mwabagala ebifaananyi videos egy'emikolo egya buli ngeri emu ebirungi mukama katonda omulungi olina kyoyisaawo ene video twala kitomye eki mubeere bulungi mweraba xpotv to the world.